alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde video wegenda okubera nga tekutukira ku Fahad Preach oga kutusako agaguddewo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala gwe gy'otasobodde okubera nga tetuka katambi tekako ekigalo likinga sharingira ku abula boxako whenever ng'olina kyewandigaddeyo okubera nga te oyogerako okkirirawo n'obeera nga te osula endowoozayo okusinziira ensonga nga bw'obeera ogenda okubera nga te oziwulira njagala okubera nga te ntandika n'amawulire gano si birungi nakamu ew'omukyala Rema Namakula sako ne bbaawe amanyikiddwa nga Dr. Hamza era nga Rema Namakula alabuddwa abire nga temunange eyegendereza kubanga ekijja si muntu esawe nenda ayinza okubeera nga temunange afuuka single maza bitandise bitya kakatino omuyimbi Shiba Kalungi yabadde ku interview mwawa ina akantu keyasobodde okubeera nga takola era nga yakonye ku nsonga ez'enjawulo naddala ezimu kubeera nga te zimuluma sogera ddala yakonye ku Spice Diana nasobodde okubeera nga tembi bawaawo era nazzaako ensonga ze ez'obufumbo n'agamba nti ye ebintu by'obufumbo ebyo tabyagalirako ddala simagera ku makyafu kamera kolowekyayi in public ebintu ebyo bimuswaliza ddala era tabyagalirako ddala kubeera nga temunange abirabako katino teyakomyawo nga bakutegeeza yasobodde okubeera nga te akoona ku nsonga ez'enjawulo era eno nno Shiba Kalungi gye yasobodde n'okubeera nga te akoona ku nsonga ya Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza era yawaanye Dr. Hamza yamwanye Dr. Hamza era ngaawo bwe wavudde akaliro abantu b'enjawulo ne bagamba omukka gutandise okubeera nga tegunyooka era nga anytime from now wayinza okubaawo omuliro era Rema Namakula ne bamulabula nti omusajja beera nga te omutwala ewalala beera nga tomuteeka walawalako tomusebiriza nnyo Shiba obuzibu bwavaawa kakati nawo kinajjukirwa Shiba Kalungi gye yazaala omwana we oyo first born omulenzi munnange byatandika mpolampola weebityo era nga mbu bino bya mbu Shiba Kalungi yali mukwano gwa mukyalo oyo bba w'omwami oyo yasobola okubeera nga te amuzaalamu omwana era ofuna okubeera nga te Shiba Kalungi buli yagenda mu ggwanga lye UK awo mu London nga atera okubeera nga te akyalako mu famire eyo era munnange endowooza eno yegombera olulenzi naga olulenzi luno nendegedde okubeera nga te munnange erunzaalamu omwana era nina obutambi bwe nasobola okubeera nga te mbazanyira awo emabegako ndowooza omwaka guyiseeko awo nga tokomala okubeera nga te tuzuula bba wa Shiba Kalungi omutuufu bu audio bwatandika okubeera nga te butambula nga Shiba Kalungi mu ddoboozi lye agamba nti I want to be part of this beautiful family. Ekyadakawo kyali ki yali mwana wa bulenzi bibyo nno bigenda maaso side zo njagala kubeera nga tekuzanyira Shiba Kalungi awo ng'awaana Dr. Hamza ne Rema Namakula ewavudde akaliro ku social media nti munnange Rema Namakula beera nga teweegendereza so byo nno nebisingako awo ngenda kubeera nga tebikutusako sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyettu Uganda entalo zo nnyingi era tulaba tuzikaalira bino byonna ngenda kubeera nga tebikutusako Sheka Ashraf musomi wa ddwa wali nnyo ogwe wena ayina ebizibu by'enjawulo kyagenda kubeera nga tebiteera mwekwate ajja kubeera nga teyakolako ng'akozesa amaanyi g'eddwa okuva mu Quran so mwekwate buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katusimbula ne Shiba Kalungi ono sako n'ensonga endala nnyingi nnyo tenvaawa mpulira nga nti nno yalonze omwana nga ndi eyo bwali ku makyawo ne mpulira nga nti nno yalonze omwana amannya g'emyaka n'endabika ye galifaanana owange nenneekanga gwe kwata essimu awo n'egiwulugumya mubuuza abaana babali bulungi basoma yansiramu mmala byenkola nfuna akaddenje nkukubireko nkakuteme emisege gyonna gumu gwabuze naye kakasa gwefumbiza bufumbiza wagenda luli n'engulindako nga mmanyi gudda bwatuuka ku kyanga siraba emyaka omwenda omwana gy'alina asula ddi bweru gwe n'osigala nga weefulutira omwana ngo omuberyeberye nakazi bw'enniifu babasezi beeyo bamulya akafo obubi byobonyabonya abaana bikitanye balo ondabizadadi byebiki ng'abeesaala ekyeggulo bakoze balya kale mu akafo obubi byobonyabonya abaana bikitanye balo ondabizadadi byebiki ebyo ng'abeesaala ekyeggulo bakoze balya kusala kambu mulemu kuba abakazi munnemesesa abaana satalina maama nyalibalira okubakusa tebamutwalira ejjajjawe kuba omukazi kasita amanya tyolina ssente eyakikola nga ddiiro bw'aba n'omwana ofuuka dduuka osasula ennyumba amu n'abaana bomwe basula wabula ekyennyamiza
kujibulalo jantalindira mu balenzi be ezo kamesa zo wasambaka lomisinga pida ne dukoko kunona mononya amazima makamba bulire nanobera omwejo n'omusiba gw'okumulabirira atakikola nsiimye nnyo okuuma abaana be wasanga mama atakikola nsiimye nnyo okuuma abaana be wasangamu atakikola nsiimye nnyo okuuma abaana be wasangamu obutajula nammwe abaami ge mbasuulayo ofunanga akadde ng'akabaana b'okubawuliriza neeya n'oba n'obalekayo ofubanga n'obalambula ababeerayo nga babonaabona. I'm happy for Rema Namakula. I see what she's having. It's exactly what she wanted. A family. Bawe wa family sandi bagenze mekolo bonna. Tegera like a availability ya two people together nga batambula buli wamu bazala abana baabwe. They go on trips. Probably tens of the chifuna namula, you know. So if you're getting exactly what you want and this man respects you and you respect him and they align with you and what you're looking for, I'm happy for you, honey. This is what I don't like. You're sad. At 3 a.m. you're crying. You're not happy in that marriage. You're single in marriage. What do I mean? You look after your own children when you have a husband. In public, no fukamira. Omwami, omwami, yeah, my husband. Mwagala okukakasuka buli wamu, my husband. Nenga nemmere wakatagula, taweerera baana. You who's doing that, ng'oli mututendera husband, nga weegulidde essimu n'ogamba, my husband bought me. You're disgusting. You're disgusting. I'm sorry. Bw'oba osazeewo kwegulira ssimu gamba naguze essimu. Tokiwa musajja naawe kyewo ekyeekitiibwa. Weegulidde emmotoka ate otugambye surprise. And you want us to think a man bought you that car? Come on. Eyo respect gwe tojagala. Njagala nange ekyeekitiibwa ekigamba nti neegulidde emmotoka. So those are the things that I won't keep quiet about, and I know those are the things that you won't want to hear because ate temukyagala toyinza okungamba yeeze bwe mbansazeewo okwegulira emmotoka ne ngamba omwami wange kikyawo ekikyamu anti bw'omaliriza ebyo byonna totukaabirira. N'akasolo kale kakakuyulikayulika oyo omwana bamuyisaawo gwe muto baguyisaawa. Bw'oba tewayulika akasolo kalinga entaana katunula nga amagombe gawalumbezaya omwana we wamuyisa mu kasolo ki? Wamuyisa mu kabina nga bbi, wamuyisaawo gwo mutwe egyo mitwe bagizaala. Anyway, nale njagala kwogera ku kintu ky'abaprostituters oba balooya babadde bawolereza okero. Gwe munnayuganda ndaba eno message yiyo. Bannayuganda babadde bawolereza okero, gavumenti ye yababawa. It must government eyina okuwa abantu balooya era yebasasula. Lwaki? Omuntu yenna abeera suspect paka ng'omusango gumaze okumuka mu V. So, lwaki nkyogerako? Bannayuganda mbasaba obutanyiigira bantu abo obutabalowoozako nti baali babi toba beekobana n'okero. Olwaki nkyogedde? Olw'essanyu abantu lye baalaze okuyimirira ku nguudo nga bawuubira omulamuzi era nga basaba omulamuzi yabadde musango gw'okero muze yayongere okumukuza. Nange era ndi omu ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala omulamuzi yabadde mu musango gw'okero okuba obukakamu bwe yakozesezza confidence gye yalaze okusoma kwe okulaga okujjayo judge. Omanyi abalamuzi abo tempa akasajja kasabanga pizza ne kamugamba excuse me omulamuzi I'm not okay right now, I'm not feeling good. Omulamuzi nabeera cool like it's okay Okelo can you say something? Okelo can you talk what and what? Obwo bukakamu omulamuzi bwalaga awewe wali amaanyi g'omulamuzi kyekiraga omulamuzi nti ali specialist, kyekiraga kyeyakuguka mu kusoma. Kyovula baba my lord, do you know why? Semateeka omulamuzi yenna
bwe bakuteekanga mu maaso g'omulamuzi omulamuzi oyo asobola okuba nga wabbye enkoko n'amenyamu peeni era oyo omulamuzi waba yamenyemu peeni bw'atyo okere wagenda mutta teekawo amaaso aga oyinza obutakimanya kubanga tebajja kukikola mu public kubanga muzeeyi yakoma okusayininga akalabadi naye muzeeyi yakwata kooti n'ateeka mu maaso g'abantu ng'alina ekigendererwa akooye so abalamuzi balina amaanyi ku lukalu lw'ensi yonna togezanga okusekera mu kooti kiki kiba kikusesa omusibo sekoseka ki essanyu lijewa omuntu bw'omulaba nga asekedde mu kooti omulamuzi asobola okutwala Robert Shua n'akusiba emyaka gy'otamanyi buwanana asobola okukasuka omwaka oba myezi ejeji oba wiki nga kasuka wiki bakweta nga bakuzaayo kwekulungula maka kukutte ebiri gikutte tomanyiranga omulamuzi omuntu omulala tomanyiranga badokita azaabo temulaba omulamuzi nga wakitiibwa ali waggulu naye dokita ayambula omulamuzi n'amujjanjaba temumanyira badokita era nalaba abantu abakola era nga mwagala okumanya dokita kasi neŋŋamba bano bamanyi kye bakola Dr. Castro ne wobeera wabbeyo otya oluwala n'odda eri omudokita n'akwambula dokita atabula ebintu bakaiso bekapapapa n'akusirisa so mu respecting kooti z'eggwanga Uganda mu respecting abalamuzi ne ba lawyers mu respecting aba doctors mu respecting abasomesa basomesa ba presidents abasomesa ba respecting aba ministers basomesa ba ministers abasomesa basomesa ba pilots omusomesa yasomesa MPO omusomesa yasomesa omwana wo kwatagala n'omusomesa mwagale tomujeregera ku mulimu gwe mu respecting mu mulimu gwe orabenga at least ense balansinga buli muntu wa kitiibwa ku mulimu gwe buli muntu wa bbeeyi ku mulimu gwe naye waliwo abantu nga bannansi akwasa myati n'akusokoolayo omwana abamanyi obwerere bwo bwakoma okulaga bbaawo nga ne maama wo ne kitaba bakuza tokyasobola kubalaga naye nansi akugamba webambe sindika nakuba omukono n'oguwulira n'akugirayo omwana wo nga mulamu naawe n'akulongosa bulungi n'osigala ng'oli mulamu n'akusibwa omwana wo n'otandika okumuyonsa please muba respecting ngako sometimes ate mufune nga nembajjukirako zaalayo omwana olina omusawo akuzazizza abaana 5 zaalayo omwana omutuuma erinnya lye bw'okola nga birthday muyite tebaagala bingi badoctors abo mubayite olyeko naye some Christmas sometimes muyite doctor mugabe doctor muyite tuulako naye ku birthday y'abaana abo lyako naye musaleko keki naye baba bakutte musaayi wadde gwe totunuulya ssente z'omuwa abantu abazadde abasinga mutunuulya nnyo ssente zemuwa abasomesa abasomesa tebawa ssente zaffe abo nakwasa ne kusomesa kyamugunjula kyayitamu naye kyasiba naye olunaku lwonna n'abaana baddayo muweeyo some tips small tip ategera nti osiima okuba n'omwana we some small naye n'ogenda ne ku vidi nemuli ennyama nebalemerawo n'ogiza ewaka nga togiwaddeko omwana gwe atakyalidde oba tica mugulugu be gwa nnabaki tomulekedde wadde akatwalo takwagalamu bingi laga appreciate eyo nti webali kuba na mwana wange webali kunsomeseza mwana webali like something ndabako ba ministers nga mulina baticha babasomesa bakyayambadde engato ezigudde olubega oli minister mulamba oyimya nempano ga ticha wange gundi naye nga jala kyakwata kyoka avuga akagayina mugulira akamotoka kalawumu muweyo mwezi gwo gumu
ogumutale muno mutako afu yomwezi ticha woyo no imene mba nze natya ngwana mu tatya waga brangende napunge munonya nimwatya kaga njagala ole kino brangende mayino kuvuga ga yantuteeka you get so obuntu butono nnyo busobola okora humanity ne tutambula mu nsi yaffe nga tweyagala ffenna nga tubalansinga buli omu alina omukisa gwe kyotoyina wali wakirina togenda kubeera gundi kyovola n'enkula yaffe sinza amabira gennasiga g'abalala nina agange matono naye gannyumira n'ebbange gamusanyusa okukwatako era yalekawo amanene nnyo n'ayagala agange that's life lekera okulaba nti oyana ebberere n'omuwalana oli wagune mwana ensi egenda kunyiga ojja kunyiga n'okoma ddi okunyigira abalala onokoma abafuna successes katikati gundi yiyo yayiseemu abadde bamuvuma mugenda kugamba ki Bebekulu banamuwa sente n'azijjayo abamuvuma wakati abeerega mwenna batulukuka entuyo muunya n'amaviri mugenda kugamba ki bwana azifuna naziranga muga nti Bebekulu mubi nze nsobola zifuna nga nze Bebekulu nenzibawa Bebekulu kendeze ekisa kikubonyabonya Bebekulu kisa kyolina kendeze kisava ku bantu Bebekulu tanyonya sympathy ne muvuma omusajja abateerawo platform mwandi tusene ku Museveni mwandi funye kyokulya mwe bamazi biyimba kibye muyimba ebyo batabulira katwatte muyimba ngate muyina mirimu mukati ngate muyina mirimu singa buli bamanyi singa muyina mirimu ku Easter mwandi badde n'emirimu anyway nze kyemba saba kiri kimu twagala ensi yaffe muwa abantu ekitiibwa baprostituta bakyabadde gavumenti yabakwasa Mr. Okel nabo mbebaza abantu abo lwaki babawa gavumenti babawa omusibe ng'oyo bebamwe nabakola kyamaanyi nnyo okumalayo obujulizi obuleetebwa kubanga kajoji w'ebibuuzo gwe babuuza abasirikale abakola investigation kajoji gwe basimbula yajjayo obujulizi psychological bubagala kuleeta bujulizi obukonfaminga like nga katika mbagerezayo kimu mu musango gwo kyennakooti nga abantu kye batategeera polisi tuto yabuuza mama w'omwana omu ti obasanga omwana wo nga bamusaze ng'agudde wali wakola otya abantu mumanyiga bunyiizi omukazi yazirika yamuddamu n'azirika ne bamuyoolawo ekyo kyennyini polisi tutakyayagala omulamuzi alabe payini mama w'omwana gyayitamu payini omuzadde gwe batti omwana gy'aba ayitamu polisi tuta okuba baloya be babawukero kyebaba bakola okulaga omulamuzi payini bano gye balina kato kyakutegeera kyaffe atategeera bulungi tasobola kukitegera ayinza ogala babe n'obuuza muzadde nti abulira tewala yagala you get so abo abaloya babateekawo kujjayo obujulizi buli obwenkukunadde kusoyasoya ba investigators bibuuzo okujjayo obujulizi obw'amaanyi bwonna okubukuŋŋaanya okulaga nti ono yaba yakola omusango bwe guti kyova olaba osanga emisango abagamba gundi versus government Uganda versus gundi ogwo omusango tegubadde tegukyali gw'abatata b'abaana n'abaana gubeera gwa Uganda versus Okero something like that so nebaza ba prostitute ababadde kusa abadde abadoya ba Okero nebaza omulamuzi yabadde yagutuddemu okusomozebwa enkuba nebakuba muyaga najja abaana be batomera bannamawulire mwenna nebaza nnyo Sorority TV ne Mutebe wa Unveiled Experience namwana basobodde okukavalinga kubuwa abantu information buli muntu wa bbeeyi ku mulimu gwe naye waliwo abantu nga bannansi akwasa myati
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.